Bannaddiini abasinga balowooza nti General Idi Amin Dada yali dictator nga Museveni yewe eddembe eribbo. Museveni si yewe eddembe erimmwe. Just lwakuba muli ba Ssekibotte nnyo. Bwe nkozesa ekigambo Ssekibotte embeera sivumye. Ssekibotte ye muntu omusirise nnyo ne lwekiteetaagisizza. Gwe wali ogezezzaako okubeera General Luwum okakasooba Museveni wa ddembe. Wali ogezezzaako okutambulirako mu bigere bya General Luwum okakasooba Museveni wa ddembe. Nga lwaki Museveni tabeere wa ddembe gy'oli gwalaba n'ekinnya mu nguudo n'ogaana okukyogerako. Gwalaba n'obutemu mu ggwanga n'ogaana okubwogerako. Gwalaba ne kiwamba abantu mu ggwanga n'ogaana okukyogerako. Bannaddiini abasinga balowooza nti baatuma kubuulira kigambo kya Mukama. Naye ne beerabira nti Mukama bwe yali abatikkira yabaweerako firimbi. Nti bw'olaba nga waliwo sayidi enyigiriza ginnaayo fuuwa firimbi mangu ogambe nti eyo firikiiki. Bannaddiini abasinga beekubira sayidi. Bannaddiini abasinga balina obujoozi munda. Era bannaddiini abasinga tebasobola kutaawuluza nkayana zigenda mu maaso mu ggwanga wakati wa gavumenti n'abo beekulembera. So nga ate munnaddiini ye yali badde omutaasa. Era y'ensonga lwaki abantu singa baba beesaza akajegere mu nsi yonna abasinga okuzza embeera mu nteeko ku lwa gavumenti babeera bannaddiini. Nga ne gavumenti bw'eba efuukidde abantu ekyambika abasinga okuzza embeera mu nteeko babeera bannaddiini. Gwe munnaddiini w'e Uganda owadde Mukama ensonga lwaki yakufuula munnaddiini? Gwe tokimanyi nti ye gwe alina okubeera omutaasa w'abantu b'osabamu ekimu eky'ekkumi? Gwe tokimanyi nti ye gwe alina okubeera omutaasa b'abantu b'osolozaamu zaka? Naye ennaku zino ekimu eky'ekkumi tunaatera okkivaako. Ne zaka abantu banaatera okgivaako lwa nsonga. Zaka mugijje wa Museveni n'ebasingira ey'abantu be mwajja okulyowa. Kimu eky'ekkumi mukijje wa Museveni ne kibasingira eky'abantu be mwajja okulyowa. Ne mulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ne mutunuulira ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nga bwe mutuuka mu maaso ga Museveni mumujjukiza mmotoka zammwe zinaatera okukaddiwa ate 2026 atuuse mugenda kukolayo kimu mu 2026. Mumujjukiza nnyumba ya Faza bwegenda okumukuba. Mumujjukiza bintu bibayamba mmwe nga mmwe abantu. Bannaddiini b'e Kenya gye buvuddeko baagobya Ruto obukadde bwa Kenya 20. Obukadde bwa Kenya 20 buzitowa ensimbi za Uganda obukadde 600. Ne bamugamba nti nedda zitwale mu ddwaliro. Toyinza kuzimba nnyumba ya Mukama ng'abantu bafa nga tebalina ddagala. Toyinza kuzimba nnyumba ya Mukama ng'abawejjere bakaaba. Naye bannaddiini b'e Uganda tebalinda Museveni kuzibaleetera. Bazimwesabira. Era ne balaga nti basinza Museveni. Tebakyasinza Katonda. Ewaali nga mu linnya lya Mwana ne Patiri n'ery'Omwoyo Omutukuvu baateekawo mu linnya lya Muhoozi ne Museveni ne Maama Janati Kataha. Bakuza olunaku lwa General Luwum naye tebamanyi makulu ga lunaku olwo. Obuuza General Luwum gwe wamuyigirako ki? Era bw'oba tosobola kutambulirako mu bigere bye olunaku lwe okuza lwaki? Ensonga lwaki tukuza olunaku lwa General Luwum? Ensonga lwaki tucelebratinga mukadde waffe General Luwum yeebake mirembe? Si lwakuba nti gavumenti yamutta. Ekyo kyenjagala musooke musimbeko essira mwenna bannaddiini. Ekitukuzisa olunaku lwa General Luwum si lwakuba nti Amini yamutta. Wabula lwa nsonga yali asobola okugamba ku gavumenti ya Idi Amin wakati ng'etadde obunkenke ku bantu. Yali teyeerya ntama wakati mu binyigiriza abantu. Yali teyeekomomma wakati mu bye yalaba nga tebitambula mu maaso bulungi nga tebigenda bulungi mu maaso mu ggwanga. Naye mukuza olunaku lwa General Luwum nga temulina kye mwakoppa ku General Luwum. Mumpe ensonga lwaki mukuza olunaku lwa General Luwum nga mmwe temusobola kubeera ba General Luwum? Ojaguza otya omuntu gw'oteegomba kufaanana? Era bw'oyimirira nga boogera ku General Luwum tewaali egombye okutambulirako mu bigere bya General Luwum. General Luwum agenda mu myaka 5 bukyanga afa.
nene guno gujjwa erinnya ly'eppya era lya mugaso nnyo eri bannayuganda n'okusinga bannaddiini abaliwo kubanga Janani Luumu akyasobola n'okugamba ku gavumenti eno nga twekoppa ku bigambo bye yakozesa mu gavumenti gye yayogerangako eyafuga abantu obumbula naye ggwe wooli naye amaloboozi ga Janani Luumu n'ekifaananyi kya Janani Luumu n'erinnya lya Janani Luumu likusinga amaanyi n'olaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'otagambako nti naye bw'ataabeera nze kubyogerako anaabeera ani bwe si bisonge mu lugalo oba ekizimba kino bwe si kitundule anaabeera ani nga mwogwa mmwe gwakusabira Museveni abasiraamu n'ennaku zino mulimu n'aboogera mbu kakati Museveni bamwagala nnyo n'okusinga obulamu bwabwe kyokka ng'ekirabo ky'obulamu tekigeraageranyizibwa maaso g'ow'ekitiibwa Allah kubanga kyekyoleka okubaawo kwe nze leero wadde neebase simanyi bwe bwakedde ekyo kyekindaga ekitiibwa ky'Omukama Katonda oli yagamba nti obulamu bwe gasiya bw'obugeraageranya bw'ayagala gavumenti n'oyo agikulembera mwami Yoweri Kaguta Museveni beebo bannaddiini be tulina kyokka nga ne bwe lubeera lutabaalo abantu beekwekanga mu biwawaatiro bya Katonda era ku ludda lw'abayeekera n'aba gavumenti oba ku njuyi zombi ezibeera zirwanagana oli we yayingiranga ekkanisa omuzikiti oba ekereziya katolika nga tewali akkirizibwa yadde okujja musokooleyo kitegeeza nti ennyumba y'Omukama Katonda bwe bwalinga obwekweko ennaku zino okyayinza ogyekwekamu essaawa eno baba bakuyiribya n'oyingira mu muzikiti e Kampala mukadde essaawa eno baba bakuyiribya n'oyingira e Namirembe essaawa eno baba bakuyiribya n'ogenda e Lubaga weekwekekaawo ennyumba ya Mukama etaayinanga sayidi lwa nsonga omukolobezi n'omutuufu bonna Mukama yabagamba nga mbaaniriza essaawa eno n'osaalimbira mu nnyumba ya Mukama nga waliwo ekikugoba be bakubira omusajja essimu nti jangu ono ali wano awo be bannaddiini bammwe sigamba nti nzikakkanya basajja ba Katonda n'abaami nzikakkanya abatume ba Katonda nedda sikakkanya batume ba Katonda naye abatume ba Katonda beebekkakkanya nze ndi mu kubajjukiza bujjukiza nti mukole obuvunaanyizibwa bwammwe obusukka mu kusomesa evvanjiri obusukka mu kusomesa amateeka 10 obusukka mu kusomesa obusiraamu era mukimanye nti Mukama bwe yali abatikka obuvunaanyizibwa yabaweerako effirimbi nti woolaba atema munne fuuwa mangu era omulage nti kino kikyamu toddamu kukikola gwe munnaddiini bw'oba otya okugamba ku Museveni anaabeera ani era n'ekyo ekibalowoozesa nti Museveni wa ddembe nnyo awa bannaddiini ekitiibwa eddiini zonna aziwa ekitiibwa olimba okuggyako nga gwe omusota gulina kusooka kukuluma okumanya obulabe bwagwo naye Bayibuli yatuwa omukisa oba olukusa bw'ogulaba gusaanyeewo kubanga nagwe gukwesooka gugenda kukusaanyaawo mpozi nga mmwe mulinda kimu gubasaanyeewo mulyoke mukimanyi nti omusota gusaanyaawo sifangako naye nkimanyi nti abantu bafa then lwaki nninda kufuula onsooke nkitegeere nti abantu bafa kati gwe lwaki olinda Museveni amale kukolako obulabe ng'alina obulabe bwakoze ku bannaddiini banno olyoke omanye nti Museveni akola obulabe ku bannaddiini gwe kyogaba abasiraamu abattibwa bo si bannaddiini Kadiru Muwaya teyali munnaddiini Sheikh Bayiga teyali munnaddiini Hassan Kiria teyali munnaddiini bani bonna tebabadde bannaddiini bazzenga akubakuba amasasi ba Kigundu bamuzaata bakalisa ne bani bazzaawo obutwa onkakasa otya nti ayagala bannaddiini mutuuke n'okugenda okumusabira mbu afuge nnyo temumanyi nti gyakoma okufuga gyakoma okutta mwe mulowooza nti muli seefu nnyo nti ffe abantu ba bulijjo ffe tutali seefu
naye bwe tuba kaboole mwe muli mannyo nga gavumenti eno kawuka akali amannyo bwe kamalako kaboole kagenda kudda ku mannyo mwe mulowooze nti ebyeggwanga tebibakwatako nga bye mutuuka mu maaso ga Museveni mumujjukiza mmotoka ze mutalina mumujjukiza nnyumba z'abapaaza zitannaggwa naye mu ggwanga omutali mirembe tewabeerawo alina mirembe Ye Excellency alina ekigambo kye yayogera temwakifumiitirizaako yagamba ekyalo ky'abantu 11 bwe kubeerako omugagga omu oyo yabeera omwavu ow'11 buli lw'obeera mu batali bamativu obutali bumativu bwabwe naawe bujja kukolako obutali bumativu ekyo nkibabuulidde bannaddiini baffe mulekeraawo okuwaanawaana Museveni mbu nga waali freedom fighter nga waawe eddiini z'abantu ekitiibwa nedda just mmwe muli bassekibotte nnyo era mulekeraawo okukuza olunaku lwa Janani Luwumu n'okulujaguzaako n'okulusomerako ebitambiro bya mmisa kubanga temuyina kye mwakoppa ku Janani Luwumu temuli beeteefuteefu kutambulira mu bigere bya Janani Luwumu ekifuula Janani Luwumu omuzira w'eggwanga era ekyamuweesa olunaku si kuttibwa wabula bye yayogeranga kakati gwe bw'oba otya kuttibwa ng'ate otusomesa okugenda mu ggulu ng'okugenda mu ggulu omala kufa by'otusomesa kati tobitegeera kati by'otusomesa tobitegeera nabwe kityo bakadde baffe bannaddiini mwe eddoboozi eritalina muziziko mwe eddoboozi eritakugirwa mwe buddukiro ne wakati mu ntale nnyingi mwe baleefali wakati mu kusowagana naye muddeeyo alina Kurwani gikwate naawe asikiririza mu Bayibuli gikwate okuba ebirayiro ogambe wallahi Mukama nkoze ekimala ku lw'abantu olaba oba kijja ogenda kuba togirimbiddemu naye tokiraba nti ogenda kuba ogirimbiddemu mbawadde obuvunaanyizibwa oba ekkatala buli munnaddiini kwata ekitabo ekitukuvu olayire nti wallahi ayi Mukama Katonda byonna bye wantuma mbikoze bulungi tosobola nkimanyi kati mugende mwetunuulire mu side mirror oyo omuntu gwe mulabamu mumugambe nti tokoze kimala ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga obutemu obugenda mu maaso mu ggwanga ekiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga ensonga ne mugirekera omuntu ogu jjajjaffe embuga yeyekka ayogera ku basibe yeyekka ayogera ku bad governance yeyekka ajjukiza gavumenti saagirwanyisa wabula agijjukiza nti naye bano boowamba nga baana b'abantu ate bojjamu omusolo era okubawamba kyongera ku buganzi mu gavumenti oba kikyayisa gavumenti yo yeyekka ayogera ku baana b'abantu abasibiddwa abattiddwa n'abalemaziddwa yeyekka ayogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga era ndowooza y'omu ku bannaddiini abatono be tulinawo abamanyi omugaso gw'okubeera mu nnaddiini nti kisukka ku kusomesa obusiraamu kusomesa obukristaayo obulokole oba obwadiventi